It will carry so little. Kati mmaze okunyuma kati ki? Kati mmaze okuyimba amaloboozi mangi. Every person in there, different intonation, amaloboozi mangi ate amalungi. So seetunuulira ne ngamba nnyimba nnyo. Nyimba ku olwo Mukama lw'abaŋŋambye. So the concert in itself is really, really aimed to draw people to God. Era ngenda kukozesa akakisa kano okugyawo kiri nti ekivvulu ky'abalokole. Kino si kivvulu ky'abalokole. Kino kivvulu ky'abantu ba Mukama. That includes gwe yalokoka naawe atannaba. Ali eyo ng'ondaba. Obwenzi bukususseeko, obwamalaaya tebatuma, obukumpanya, jangu eno bakwagala. Come where you're loved. Come see a God that loves everybody. Come. Ekivvulu kino nziramu si kivvulu ky'abalokole. Kivvulu ky'abaana ba Katonda. As you are. Oba olunaku lubadde lukyanga n'okuolwo obadde ova kunyakula kasimu. Jangu weekweka eno. Osanga bw'onaamalira concert ng'onoonya nnyiniko okamuddize. Si kyo? So ekivvulu kino si kivvulu ky'abalokole. Kivvulu ky'abantu ba Mukama. Ate awo we mba njogedde bwentyo buli kinnoomu omulokole n'atali aba muntu wa Mukama. So come in big numbers. Tofaayo bw'otunudde jangu. Jangu olabe Katonda atasosola mu bantu. He's not a respecter of men. So ye talina gw'atunuulira bw'otuukiridde okusinga abalala. Nedda si bw'atyo bw'ali. Kubanga singa Mukama asobola okwatula kuva gy'atudde nti kambalage ani atuukiridde mu mmwe. Mbutuufu ffenna geeyena tugiyingira. Ffenna geeyena tugiyingira. Gwe gw'otunuulidde ng'ali perfect, probably a pastor or a bishop, bonna baba bagenda naffe muki mugeeyena. So tekuli atuukiridde ku ffe. Era amaaso g'obutuukirivu tugatunuze mpola. Nze situba sharing how my ministry and my calling is, but I know that I am called to the people, not to the saved. I am called to the people, not to the saved. One, because I have a story where someone was called to me, and by that time I was not saved. So if it weren't by them, would I be here? No. So I am called to everybody, every sinner, every person out there that is ridiculed, every person out there that is looked at and loathed. You are looked at and people repulse you. Gwegwe njagala. Sembere eno fetukola ki? Fetukwagala. Sembere eno oba bakugamba nti oyo bw'ayingira mu kanisa ne sitaani aba ayingiriddeko. Jangu eno. Jangu eno. Come this way. I'm not here for the saved. I'm here for them that want to be saved. Munjogere nyangu ekivvulo kitumye jangu nga bw'oli nange naakuwummuza. Lwe lunyiri lwensinga okuwulira mu Bayibuli. Pastor Twina nga sinnaddayo wa Gabby. Ogenda kuyimba, ogenda kubuulira njiri, ogenda kusabira baggwa. Mpuliddemu omwoyo mungi mu kivvulo. Ajja nga tukkiriza ne bannani believers to be part of this wonderful show. Yes. Asuubire ki? Banange neyanziza. First of all, I want to say thank you to every media house. My sister just said it all. There is no amount of money that we can pay you that is equal to the services that you offer. We appreciate you. Every media house. Kabaka Wesley Simanyoli, we want to appreciate you in our faith, Christian faith. King Wesley has really done a great work. My heart rejoices. Thank you so much. Now, mukulu zambali agambye nti wanaaba yokusaba lukuŋŋaana lwa kusinza. Tugenda kusinza naye Mukama bwakka, there are things you can never say it will not happen. Actually, the uniqueness about events where we call God, bw'omutegesi bw'obanga nawe olina kye wategekedde abantu ekiri specific, then that is not God. When God comes, the unexpected happen. When God comes down, ekyo taategese nkimanyi. Even my sister, yet I got interview after the event because God is going to surprise herself. It's such a good. So I want to thank you. I am here to represent my brothers and sisters, more gospel industry. And I want to tell the nation that gospel music is supporting my sister Gabby. Fetuino rugero lwaffe naye ateze nkiikirira abalala abaami n'abakyala abedda n'abaliwo omanyi kwawula nti oli yavaako no yaliko, but I'm representing
gospel music, my brothers and sisters are going to be here on the 17th. Mukama banjagalire, Mukama abempere mukisa, you cannot miss that day. Okusinza tugenda kusinziza ddala. Obadde mu bivvulu eby'amaanyi nnyina wali obikozeeko. Kusoomoozebwa ki Gabby kwayolekedde? I think I call this a season of revival. Why do I call it a season of revival? In the past, ebyalinga ebizibu ebinene Mukama azze abijjawo. Era nga alina ebibuuzo byaddamu ebimu ng'agezaako okuadressinga ebisoomooza nti ekibuga kiba kyabalokole Abamisiri bakyewale, bwe kiba bakyabamisiri abakampeera maaso gegamba oyo si waffe, ebyo si byaffe. Naye neebaza Mukama, oyo si waffe, eyo mboozi yadda. I think that is in the past. When I see this, I think this is revival in the gospel music. So ekyalibadde kisoomooza tukyogeranga the past. Edda abantu tebawagiranga gospel music, both secular guys and Christian guys. Bw'obeera osanga abantu eyo tukuwagira gwe waffe banange bukola ekivulu ne batalabika. But I am proudly confident that that is in the past. Ebivulu ebibaddewo have proven this right. There is revival in the gospel music. So ekyalibadde ng'ekisoomooza neebaza Mukama tetuli mu kusaba. Tekikyaliwo. I think this is victory already at hand. Yes. I'm now going to give the platform to the media people for your questions. Ekibuuzo w'okyagala oba kigenda wa Pastor Twina oba kigenda wa Gabby, ndagala kikolema because obudde bututwala emisinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naye ndowooza tujja kuyimirira side za wano muleme kuyingira mu bifaananyi bya bannammwe. Can you mpola mpola tubakkirize okubawaayo obudde. Erinnya, media house n'ekibuuzo bibere bimpimpi because twagala okukuuma obudde. Nze Gavinyo Kikiri Commander kola ne bazzukulu ba Buganda Delta TV tukole ndi wano mu biti bibiri kikiridde omwami Bbe Mujje n'omwami Gasita Lulentake. Si kibuuzo, mwami Lule landlord wa Kampala agambye ayagala nnyo music wo, era ngambye twatukiridde omwami Bongole Alex angambye agenda gula tebo, ate n'ekirala buli anaafuluma n'emigaati neyanza neyanza. Tweyanza nnyo tweyanzega okusembera okwo okw'ekitiibwa nti bwe tunaamala ate tujja kufuluma naye ekisinga obukulu. Thank you for the table. Ebibuuzo bami njagala tubikole mangu. Whoever has a question, let's pose it right away. Yes, mukulu jangu Spirit. Banange Mukama yeebazibwe mwenna abazze, the media personalities, the artist herself, the manager, and of course the entire congregation, and of course the delegates that are here. God bless you so much. Manya bamta Gabby Gray, ava ku Spirit TV ne Spirit FM. Njagala okwebaza Gabby Ntaate obuvumu okuyimirira okukola concert. N'ekibuuzo kyange kigenda kubeera kimu. There are so many venues you could actually point out to have your first concert. Yeah. Is this your second or your first concert here? There's a cricket oval, there's hockey ground, but why choose Sheraton Kampala of all venues? Thank you, Gabby. I don't think there was a particular reason as to why Sheraton was chosen. I could have easily chosen any other place. And it's really not going to be important where it is. And I believe that the best thing is that is the Spirit of the Lord present in the place. It could be down there in downtown and the Spirit is oozing. Yeah. So at the end of it all, Sheraton is firstly one of the most prestigious places that we have in Kampala. Anyone here is Sheraton and they know that's a VIP show. And that is true. Because someone is not paying 100,000 to come and look anyhow. Yeah. In fact, speaking on that, if you know that you're coming to the show, manya, you're getting VIP treatment. Tugenda bakwatanga kalira, tugenda begoda. Tugenda beguya. In fact, everyone paying the VIP, mugenda kulia era katusubire.
nti munaaba muwuliriza ekigambo ku mmere gye mugenda okulya ebintu bye mugenda olya. Ogenda kunziriramu ku bannanga aba Luganda lwaki walonze Sheraton? Wangi? Yes. Akitegedde agenda kukyusamu. Sorry. Ndi mukwogera omanyi okwegodda kuli mu lulimi naye nga kale Sheraton kifo kya muwendo buli omu akimanyi byebifo ebimu ebiteetaaga nnyo kwogerera brand yezeeyogerera. Sheraton kifo kirungi ng'era nkimanyi buli anajja ajja kuba awulira bulungi okuba mu kifo muno era ng'ali comfortable nga kwegamba nga awulira nti atuuse walina okubeera ekifo kigenda tulabirira tugenda beera ne security bulungi services zigenda kubeera mu ttindo so kyensinga okumanya nti the place gye twalondera ddala. Okuteekateeka kw'abantu okutuukiriza kwa Mukama. Mukama ye yamanya nti mujja kubeera ku Sheraton. Njagala banne tumale mangu ebibuuzo bwe muba tembira nga ffe tumaliriza. Mukama yeebazibwe. Bampita MC Mats okuva ku KTV 5 to 7. Madam Gabby ninayo ekibuuzo olina emikwano mingi from the secular world abayimbi. Should we expect on the 17th nti ogenda bawa platform they perform with you on the same stage or? No. Tusuubira okufulayo abayimbi ab'ensi mu njogera ennyangu bayimbe naawe. Tetusuubira. Tekigenda kusoboka. It's not because the show is being organized. Era abali musumba yogedde ntuli mu kusaba ne Mukama ayina orders ezize. Ayina bwagamba nti kati wano njagala ndabe kino. So ennyimba nnungi nnyo ze bayimba abamu nga nnungi ddala olimba oluwulira ne lunyuma naye si ku olwo. Ku olwo bagenda baamu bangi nnyo mu audience era nga nabo bazze nga ggwe bozze nga banoonye Mukama Katonda. Ndowooza mukitegedde bulungi. Ekibaleeta Mukama Katonda balungi bajja kujja naye Mukama kino kya Mukama. Naye nze mako ku ekyo kyennyini kyoyogedde waliwo abayimbi b'ensi nga they have a very beautiful gospel songs nga they can wish to come and perform those beautiful gospel songs in your show. Ekyokubiri, I want to appreciate you. Nti otukiikiridde ab'amawulire. Tukulabyeko ng'okola olugambo nga tululimu ffenna n'otulekayo kati olinnye eddaala eddala. So tukwebaza nti otuwadde ekifaananyi ekirungi nti omuntu asobola okukola kino kyakola then n'ali brandinga n'akola ekintu ekirala ate n'afuuka ow'enjawulo ku ekyo ky'abaddemu. So nkwebaza olw'okuinspiringa naffe abajja okusobola okuba nga twongera okuli brandinga. Bw'okyuka oddawa ayigamu ki? Tumekaddemu. Ekyo nkyebaliza nakyo nti kirabibwa abantu. Seetaaga kyogera nnyo naye nga sinze wabula amaanyi aga Kristo Yesu. Nange ng'omuntu osanga singa kusalawo kwange singa ndi mu birala nnyo naye amaanyi ag'omwami oyo si matono. So naawe wonna wonna w'oli ate nga ne gye muli Mukama waakukuumidde munnange. Waakukuumidde waakuliisiza waakulabirira. Toweevumawo walungi ddala kubanga singa tolinaawo osanga ebintu byandibadde different. So until the Lord tells you to move, be confident and contented where you are. Waakukuumidde. Era nga nkyebaliza Mukama kati ku ky'abayimbi bannange abalina gospel music, as the Lord leads us, shall we invite them? Nga we nabagambye ekivulu si kya balokole ekivulu ky'abantu ba Katonda. I would be delighted to have them perform for the Lord, to have nabo baogereko Mukama gy'abagye. It's a beautiful thing. So yes, it is possible, very possible. I'd actually love to see that. Okay. Yesu yeebazibwe. Amanya gange nze Godfrey tumwebaze era nva ku Salt Media. Mu gospel ministry ebiseera ebisinga abayimbi babeera ne projects ze bakolako ez'okuyambako abantu abateesobola n'ebirala. Gabby njagala kubuuza abantu bagenda kujja bakuwagire era ne ssente ogenda kufuna nnyingi. Ekyo kyo nkimanyi mu linnya lya Yesu. But after akasente ako okaplaningidde otya olina gw'ogenda okuyamba ogenda kugulamu ennyumba ogenda agendako ku biiki twagala kumanya akasente ako
nga side eno kagenda kuyambako kati omuntu oyo omulala oba ffe tugenda ku benefitingamu tutya si ffe kutuwa sente naye oyogedde mu mwoyo gwenjogeddemu ku kibuzo kyange. Thank you. Akachi? Akasente nno kintu kitono nnyo ku sheeyo. Kitono ddala. The people around me know that for me, money. In fact, my sister, Alimabegao, the one wearing a red blazer, my little sister, when bangana ye mu motoka, she hides money from me. Because never to bye tugenda okugula tetutuuka nazo. But I've also realized through that giving that money is the very least you can ever give someone that needs help. The very least. Fubanga nnyo kulaba ng'ensigo gy'osiga esinga ssente. So it is kiba na kyabunanfu sinza okubeera ngamba kati akasente tugenda ganda tukabawa abantu kati we tutakabawa nga nnimba. So kyensinga okumanya nti omulimu gwa Mukama munze gujja kukolebwa nga bwagusiimye. Bwe nkyogerako nti akasente olaba charity ezigenda okubeera nga zikalinze n'ezigenda ogamba tetwakalabye ziba nnyingi naye as the Lord wills ne wazikwata sente zonna ze bakuwadde n'asonga n'agamba za Godfrey era nze nzimuwa because wenzigaanira mba njeemedde Mukama. So as the Lord wills, really, I know that sharing is a blessing and to me it's something I do without it. Era temutera kulaba nti ntaddeyo nti nayambye guuni nswala nze nga nze because sitetina organization nti tuleeta I use my own. So sirina nnyo wentera kusaba mpozi nga Mukama ngambye nti katugende tukwatagane ne gundi, but I rarely document what I do, rarely. But I also don't want to defend that I'm doing. The Lord shall be my judge. Okay. Makona, Sanyuka TV. Muli mutya nga munyirira ab'amawulire. Gabby, how are you doing? I'm very well, thank you. Mayinza buli wenkulaba kinyongere Makona totandika. Kola. Leka mbuuze. Mumanyi. Buli wenkulaba kinyongere essuubi nti nina okuba nti nywerera Mukama Katonda. Amiina. Naye ekibuuzo kyange kiri nti weezuula otya okuba nti olina okugenda oba olina okudda ku sayidi ya Mukama Katonda? Tosobola kwezuula yakuzuula. Ekibuuzo kyange ekyokubiri omukulu Wiziri gyangu katono nnyo okwongerako akuzuula naye okukkiriza okikola is on you. So kuliko abagaana kuliko abakkiriza ate nga nange mu myaka egyo yayita dda ensooka nange nemmira pini naye nga bumumanyi nti wa mukono gwa kisa he persuades you paka bwokkiriza naye ate ng'osobola okugaana naye waliwo we natuuka ne ngamba gano ge mazima. And then I was willing to serve and voila, this is where we are. Bulijjane ebeeramu okukka n'okwambuka mubeeramu n'abalina negativity ate tosobola bagaana kwogera. Wiziri dda wali abantu bakulaba ensi president dda wali abantu ensi ekulabye. Gabby, abamu bagambanga nti toli muyimbi toli wa gospel ne boogerezaako ebigambo bingi. Nfunye omukisa nti abamu ku baabyogera bali wano. Ono wano simanyi oba agenda kulya ebigambo bye naye President Wiziri bw'otunuulira Gabby muyimbi wa gospel oba mwali mulina kye muyisaawo ne pastor waali. Oluganda Yesu yeebazibwe. Amiina. Mbadde simanyi nti ngenda kukomererwa ku bigambo bye saayogera naye njabbi I'll own them up. Ndowooza abannamawulire bonna abali wano temundabanko ku press conference ya secular artist n'omu. Tekirisoboka era tekiribeerawo. Ze wembeera wonna ayina kuba gospel. So nkulembera federation erimu Makono obuzize ekibuuzo oli wa ddiini ki? Anti oli wa ddiini ki? Gye wavaamu bazadde bo kale abazadde bo goyiza okuwanga gukkiriza oli mu Katoliki si weewaawo? Kale kati ennyimba ze bayimba taata za gospel za secular mu kyaki eyo? Kati ekibuuzo gospel music kyeki? Gospel kyeki? Kale kati ngenda kuddamu gospel ge mawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda. Ebbanga lyonna lyembaddewo lyempulidde Gabby ng'ayimba ennyimba ze mmanyi ayimbidde Yesu waffe yekka bw'ati. Ekyo kyokka kimukwalifyinga okubeera omuyimbi wa gospel. Then si kyangu nammwe abasinga okwerekereza ebintu bye mwagala ennyo n'osalawo olivinga obulamu bw'okulwa Mukama. Gabby
bujulizi eri mmwe nti yeerekereza n'agamba omanyi ku lwa bulungi bw'Omukama n'obuweereza bwendiko kambyerekereze mpeereze Yesu. Kaakati salvation is 120% sacrificial. So wenjogerera wano abooluganda nga presidenti w'abayimbi ba gospel, Gabby muyimbi wa gospel, she's mulokole, she's a gospel artist, aweereza Yesu era ye aweereza Yesu ddala. Then ekirala mu federation gye nkulembera erimu associations z'Abakatoliki nabo bayimba gospel, erimu ez'aba Protestants nabo bayimba gospel, erimu n'ez'aba Seventh Day bbiri nabo bayimba gospel. Ekyo kye kibiina ekitutwala ffe abayimba ennyimba za Mukama waffe Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Kati omuntu yenna bw'ava gy'avudde n'ajja n'agamba musi muyimbi wa gospel, mba njagala okusooka okutunuulira oli mwennyini akyogedde n'ona gwe bagamba nti takiri, ne tukompeyaringa ne tulaba akyogeredde mu mafuta kyo. Temuwulizanga nnyo sitaani n'okumuwa importance obudde obusinga. So sometimes sitaani ajjira mu ngeri nnyingi nnyo n'okuwugula. Remember, he is a master of deception. Yeah, he's a liar. And he's a liar. So deception is omuntu abuzaabuza ekintu ekyandibadde ng'ekirungi n'akifuula ekibi, ekibi n'ayagala akifuula ekirungi. So bye byange taata wange naye nga nze soogerangako era mumusupportinga from day one paka last. Mbuzaayo ebibuuzo bina malirize kubanga njagala tukole ebintu ebiri. 1 n'abalani 2 okay 4. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasalamu bannanga abasiibyeko. Good evening, good afternoon, good morning. Abali ku YouTube ezenjawulo. Bampita Musoga Eclipse. Nkola ne UBC Media Company at the same time nkola ne Gagamelo Online TV. Byogeddwa bingi but mine will be straight. Waliwo online tickets ezitundibwa then n'ekirala. Tickets zafulumye ziri ku outlets kitu zijjawa abali abagala ofuna tickets. Kyekireka kansa ki? Ndowooza yakyogedde ku tekiwulidde kiddemu ku lw'aba bantu baffe. Kanso wasaba yakyogeddeko. Hello. Tickets ezafulumye era ngenda balaga wano dummy samples nga bwe zifaanana. Ebifo bye zirimu zitundibwa wano ku Sheraton Kampala Hotel, Papa's Sport e Makindye, Sparkles Saloon ku Acacia ne Jude Color Solutions. Osobola n'okugula ticket ku MTN onyiga *165 *98# then no choosing option 2 ogula tickets. Nyinawo dummy samples wano zensobola balaga ne mukyala Gabriel Ntaate. Okay. Agenda tulaga dummy ngono bwabooza oba tukulinde osooka ogirage? Sooka olage? Okay. Gabby situka okwatekoko ne Pastor Twina ne kikulu nnyo. Tunoyimba ebya Katonda ate nga birungi. Nga si byagamba tumale gabiwuliriza bya Mukama. Good. Eye ticket ey'emitwalo 10 for our people who are not here, who are following us online. Eye ticket ey'emitwalo 10 bwetyo bwegenda okufaanana. Kifaananyi ekyo mukikubye abaakabi. Good. Then ticket endala eye ticket ey'emitwalo 30,000 300,000 VIP. Cheza for Yesu. 17th of May. Nchiddamu 17 May. Mwerabira nnyo. 17 May. Leero 16 April ne 17 May temujje nkya. Olwokutaano. Eyo yeye milioni 3. Meza bwetyo bwefaanana. Munafa eyetise emeza y'owekitiibwa Dr. Gasta Lulentake Canon eyo gy'ogenda nayo sebo. Munaataleeta migaati abaana ba. Okay, buuza njagala tumalize conference eno muyimbi mute agenda ddemu awawula eddoboozi. Neyanzanya akakisa kano amanya n'eddoboozi pitibwa MC Mazinga omuganda wa mami nkola ne Bukedde TV program full dose budde bw'ekiro mu ndongo
ate era ne SMP Tours and Travel. Mukama wange akuwadde ticket, asasudde air ticket ku show egenda obeera e Canada. Nze nno nina ekibuuzo kigenda kwawukanako ku bya bonna, ate era nsaba ansi ebeere nga ntuufu kuba tukola mawulire, tukola mu research. Gabby Ntaate mufumbo oba naye agenda tugamba enkola y'abalokola abalala bonna nti Yesu ye bba wange? Tujja kusaba tufune ku ansi entuufu. Oyinza olinnya akanyonyi n'ofuna eyo omusama neyanziza. Mpozika akalala katono nnyo nga 27, the best of MC Mazinga ku Forest Resort. Nange nja saba omperekereko mu linnya lya Yesu. No, I'm not married. Era mwagala yongereko bannange. Siri mufumbo. Ndowooza yogedde amaze gwe badde mwetaaga. Era kikomye awo temukyongerako. Siri muki? Fumbo. Aha. Basi muno benyo ndowooza, I want to thank you so much, the press. Ngenda kumukkiriza ajja kusigala babaagala okukola one on one. Ngenda kubakkiriza. Neffe gye tuyita official. Tube nga tukoze tutya? Tukimaliriza. Twagala kukola nnyo bintu biwanvu bitali professional. Naye tumuwakangemu. Nga bwagenda obbawa kanga mukaawo Gabby katono neffe tumalirize our official press conference. Kabawe muwere microphone oba eri jaina si mulwaze. Ng'omutima guluma n'essanyu tofuna, ng'amaanyi gabula n'essuubi tolaba. Gwe mugambe nti wano taata we waluma, mugambe nti wano na wano Yesu omuwonya. From the moment Jawanonda ompadde birunjera ontwala walunjate. Namukubengalo. From the moment jena kwe watanti ebyangere byakyuka kati ndi mwana wa mwami. Onkoledde birungi nayimba, onkoledde birungi natenda, onkoledde birungi nakutendanga. Onkoledde birungi bitagambika, I will praise you all my life. Mbagambye dance for Jesus, so cheza, cheza for Yesu. Sibawulira dance for Yesu mwe. Cheza, cheza, cheza for Yesu. All right, thank you so very much. Basi bano banyabo concert ya 17